Abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo, mujje baleko emirimu, mukama yeebale okubakuuma nga gye muli balamu, ekyo tetusobola kulema kukimwebaza. Jjo waliwo omuntu eyampadde obujulizi naye nayongera ku bwoli obwantawaanya era yaŋŋambye bw'ati tubadde tusabira mami we, n'aŋŋamba bw'ati munnaye neebaza mukama pasita weebale kusaba nti olwaleero maama anywedde ekikopo ky'amata n'akimalawo. Naye muwulira obujulizi obwo, kati bwe bulaba ng'obutali bujulizi ku lw'okuba ng'onywa ebbinika ya caayi n'ogimalawo, gwe ebbinika ya caayi tugibalaamu kantu. Omwana yagambye maama wange anywedde ekikopo ky'amata, Katonda munene, ekikopo akimazeemu maama. Obwo bujulizi buwedde. Kati gwe tolabanga nsonga kubanga olusaniya olutuulako ne bateekako ebinyaanya n'oli olusaniya lulamba. Lwe balirinda akatunnunsi kabe nga kajja nga tebakalaba ne kaddamu ne kakomawo, n'omala wiiki nga tomanyi wawooli, n'odda engulu n'obuuza wanowa, ne bakukwatirira ne bakuwa akajiiko n'ogamba kati luli abadde tamira naye kati amira. Ejjiiko nga 3 ze tutaddeyo zonna zigenze. Kiri ekibadde kibulokinze emimiro kivuddewo, kati tutaddeyo ejjiiko za caayi nga 2 naye nezikkirira. Twebaza mukama kuba kati amira. Kati bw'avaawo ne bagamba bwe bati ekikopo ky'amata akikutte neyenywesa era ekikopo akimazeemu. Nagambye mukama kiki kino? Obujulizi bunene bw'oba obulowoozezaako, bw'oba tobulowoozezaako gwe obulabanga obutono. So neebaza Katonda kubanga weetuli tuli balamu. Abafiiriddwa mukama tusaba basaasire, abaddizeewo nga bw'agamba mu Yobu 14:7 nti omuti gwatemebwa ne gugwa, n'ekikonge ne kisiguka, n'ekikonge ne kikalira mu nsi nakyo ne kisiguka, naye omuti we gwagwa gye gugwa, ettabi bwe lifuna akaloosa k'amazzi gusobola okumera ne guddawo ne guba ng'omuti ogwasimbibwa. Waliwo ekyofiiriddwa, waliwo ekivuddewo, naye mukama wakyaliwo essuubi nti asobola okukizzaawo. Tuteeke essuubi lyaffe mu mukama, yekka y'asobola okutuyisa wetasobola kuyita, y'asobola okutuddizaawo awatazzikawo. Leero ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi gwa 7 omwaka gwa 2021, omwaka tugusigazaako ennaku 10 na ziizo era lockdown eri mu kuggwaako. So twebaza Katonda kubanga tutambula. Yes. Kwatawo owandiika ekitabo kya olubereberye Genesis chapter 40. Ogenda gisoma okuva ku verse 1 up to verse 23 kuba erina ennyiriri 23. Yes. Ogenda zisoma zonna, nze ngenda kuzoogera nzijje mu nnyiriri nga 3 zenjagala, naye essula yonna ngenda kugezaako giyitamu tumale. Gwojja kuddayo gisome ng'oteredde. Yes. Bye nnaaba mbuuse oba bye nnaaba sinnyonnyodde, Omwoyo Mutukuvu ye musomesa w'abasomesa. Ffe twogerako katono bwe tuti, kati ye Omwoyo Mutukuvu yakugaziyiriza munda mu ggwe. Buli kyawandiikibwa kye tusoma wano, ddayo otuule ng'oli wekka, oddemu okisome, okiddiŋŋana, otuuleko osirika obuuze mukama, ojja kuwulira nga kigejja munda mu mmwe, munda mu ggwe, okitegere n'okusinga ate. By the way, njagala okubeebaza mwenna abajja mu bubokisi bange. Wano ninawo abasumba bange abajja ne baŋŋamba, jjo waliwo eyaŋŋambye n'aŋŋamba wagambye okuvuma Sekanyolya mwesonyiwe, kati ebyo biveeko. Mwebale wamma, mwebale mujja ne mumbuulira. Nze wamma mujje mumbuulire bwe wabaawo ekitatambula bulungi. Omuntu yazze n'antuuza n'aŋŋamba fune ekikopo ky'amazzi otuule onywe nga bwe nkubuulira, ko nze nkifunye tutandike. N'aŋŋamba kino kikomye, kino beera bw'oti ne bw'oti kuba wano na wano bwe tulaga, ko nze kale kiwedde. So naye ngeri ekyo tekiŋŋaana kuyogerako kino. Vidiyo yonna gy'osanga ebweru wa ASP ng'erimu feesi yange
erimu eddoboozi lyange naye ng'eri bweru w'emikutu egiriko erinnya Asiimwe Owire si yange, omutwe ogugiriko si gwange. Baŋŋambye sivuma, nabadde njagala nkoleyo vidiyo naye yaŋŋambye ekyo toddamu nakukyogera, ekyo nakirese. Nange wano ninawo abasumba bange kati abajja ne bansumba mu bubokisi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nabawa ennamba ya Moline Skin Care. Nyina ebibuuzo bya Moline Skin Care bye sisobola kuddamu. Nabawa ennamba ya Moline Skin Care. Waliwo n'eri ku videos ze ku page. Osobola ogikoppololako n'omukubira n'akubuulira. Kubanga mu comments mulina ebibuuzo bye mubuuza mu comments, Moline Skin Care tasobola biraba. Maybe asobola okubiraba naye ate abeera taliiko live mu kiseera ekyo kubaddamu. So kirungi nnyo senga okwata ennamba gye nakuwa n'omukubira n'omubuuza ekibuuzo ekyo, kubanga ate nakyo bulaba sibaddamu ebyo ebibuuzo sibiddamu kubanga nze na specializinga mu revolution. Gwe bw'oba olina kyoyagala mu revolution awo nja kuddamu, naye skin care sijja kusobola. So Moline Skin Care nabawa ennamba ye, waliwo n'ennamba eri ku videos ze kwennyini, osobola okugikoppololayo n'omukubira n'omubuuza n'akubuulira n'akuddamu ekibuuzo, delivery, Kampala ebintu bye mubisangawa, wooli obifuna otya, essente zaabyo byonna gye bikuddamu. Sisobola bikuddamu kuba sibimanyi. Oyo Moline Skin Care. Mbatumidde mwena okusooka byonna mbagamba, bw'oba olina omuntu yenna akola ku nsonga z'abaana, eddembe ly'obuntu, ayina organization yenna esobola otuyamba, bazadde ba Isaac Sserugo baagala obuyambi, omuntu yenna oba ali mu poliisi nga mukulu, singa luli mukulu Katongole abadde akyali muzibu nga bwe yali luli nga tannaba kukaddiwa, singa nabimuyingizaamu ddaawo, kati singa omuliro gwakutte ddaawo, singa yayingiddewo dda okunoonya Sserugo naye ate wazaalidde enzo ow'enkaaga, kati yayina emeka yali tayalinga. So bw'oba olina omuntu yenna asobola otuyamba, oba ali mu poliisi, oba ali mu simanyi ezo zero society, simanyi eddembe ly'abantu, eddembe ly'ebiki ebyo bwe bityo ng'omuyina, please inbox me mbawe ennamba y'abazadde ba Isaac Sserugo basobole okuba nga batuyambako okuteekamu kino ekintu, kubanga bwe kiba kiri wakati wa poliisi abaabuza ne bannannyini mwana, bali abaabuza bakituulidde kubanga ssente bazisinga bali bannannyini musango. So oba olina connection yonna ku muntu ayinza otuyamba, anti omanyi Uganda kati eri ku bikukujju, omulamuzi Kamasanyu, Kamateneti Kamasanyu bamulumbye emisana ttuku ne bakubuuli. Kakati nawudde bagamba bannaye kati ate abalamuzi baffe kakati tubafunire ambulance batambulirenga mu ambulance, kuba kati bino biganye. Abasajja bamulumbye ne bamukuba, ne mbuuza ate Kamasanyu ani amukuba? Kamasanyu bamukubye, naye abamawulire bajjeeyo kiri mbwera ono omulamuzi olulala aba People Power bamukuba akacupa mu kooti. Nedda siffe twamukubye, anti mulina kamera ku nguudo munoonye, munoonye abakubye omulamuzi ekiri e Uganda. Wamaffe Mukama n'ogw'omunana tugukuwadde in advance, tuvuge otutwale gy'oyagala otutwala. Ndowooza byebyo. Okusooka byonna nga sinagenda mu kyawandiikibwa, njagala okwogerako ebigambo bino bitono. Ennaku zino mbadde mugonvumu okuva luli, siri nnyo updated ku bitambula ku media. Nina message zammwe nnyingi sinaba kuziddamu bambi, nja kuziddamu, temufaayo, bw'olaba nga sinakuddamu tofaayo. Mbadde siri bulungi mu gundi, mbadde nyina ofuna obudde okuwummulamu. So kyekyo naye njagala okwogerako bino ebigambo, nyina ebintu byempulira byendaba alabakaawe, ebimu abamu mujja mu bubokisi ne mumbuulira gundi ayogedde bw'ati, ebimu sinnabiraba, naye njagala njogereko kino ekintu. Omuntu kansoke ku bloggers. Bloggers mukola omulimu mulungi senga muba mwogera bya nsonga nga birina amakulu, muba mukoze bulungi ng'era omuntu omulala yenna. Naye ate tekituletera kubanga ffe tu owuninga revolution eno.
kubanga buli muntu ayomba. Nze Kyagulanyi n'atandaba, Kyagulanyi ajjata wano n'atandaba, ojjota wano UK n'otandaba nze nga nze nkola bwenti. Banaye bw'anaagenda okulaba buli omwana alabaani taakole birala. Oyo musajja yeetisse Africa n'ensi yonna. Nabagambye ejjuuzi meseji ye baayimiriza CNN amawulire ne bakubamu oluyimba lwe. Oyo musajja temuyita wa kusaaga. Eggana watandikayo ekigundi ekito, ekisinde ekito kya people power. Africa yonna ebutikiddwa people power. Abazungu beekalakasa kati bayimba people power, our power. Banaye muleke ebintu ebimu ate muleke kukisussa. Oyinza okuba nga okoze omulimu mulungi nnyo. Yes, tukimanyi okoze omulimu mulungi gundi egindi. Mwenna tubamanyi. Gundi egindi tukumanyi okoze omulimu mulungi ne gundi egindi tukumanyi okoze omulimu mulungi. Okukola omulimu omulungi kitegeeza nti nno olina okuba nga olina ekifaananyi ne His Excellency. Waliddeko naye ekyemisana olwo tulyoke tukulicogonizing. Bangi nnyo be balicogonizinze ne bagenda bwe batyo. Basajja Mivule yatuula wano. Basajja Mivule bamwanjula bwe bati. Era tuli wano tulina omusajja ateerya ntama. Ono bw'omulaba dduka kubanga akubidde Museveni emyaka 7. Yo olwali okutebbeere yatandikirawo okukuba Museveni. Era n'olwaleero aze wano okunona kaadi era mumukubireko mu ngalo. N'asituka. Basajja Mivule. Nagamba tetuyinza kukkiriza nsi kutambula bweti nga Museveni agitomeza. Kasita yafuna ekifaananyi. Kasita yakwata ku kaadi twaddamu okumulaba ng'alina emmundu. Eno emmundu gye bampadde ngenda kukuba Kyagulanyi essasi mu mutwe. Ne batwanjulira Bajjo. Gwe balowooza mbu okufuna ekifaananyi ne His Excellency kye ky'amakulu. Babifunye ne bagenda. Bajjo n'agamba wano tetusobola kukkiriza n'ebivulu babibonya wano ebivulu wano bw'oba otegeka ekivulu okufuna ku kasente olina kutegeka ono His Excellency. Banfiiriza omusimbi gonna naye nze nja kufa n'ono omwana ono ngenda kufa naye kubanga ono ye future ya Uganda. Kofe banaye Bajjo ate weebalira ddala. Bajjo olwafuna ekifaananyi price ne yeeyongera. Bajjo abadde kuku ebiseera ebyo yali alinga ku kakadde kamu n'ekitundu okukakana nga Bajjo atuuse ku bukadde obwo ne bamuwa obukadde bwe 5. Kakati ali eyawoloma yabulya yabumalawo. Gwe bw'oba okoze omulimu omulungi tukumanyi nti gy'oli egindi. Buli muntu akumanyi okoze. Ate temukisussa nnyo. Oyo omwami gwe mulaba ensi eno agyetisse. Ate ekintu ky'okwetikka ensi kintu kinene nnyo. Nze neetikkako Kakampala kali nakabanyumiza. Just Kakampala kokka. Nenkasuulawo nadduka emisinde kati myaka egi nkute gwa 6. Ndi eno nzisa kikowe Kakampala kokka. His Excellency Kyagulanyi alina ensonga ezimumala mumujje mu bisongasonga ebyo ebitalina makulu. Babuloga muleke kukisussa bannange. Muleke kukisussa. Oyo omwami alina ensonga z'agoberera okuviira ddala eri emabega. Akyafuukuuza kalulu. Akyalina okugenda okulaba bwe tutwala entebe. Omanyi omukulembeze jjo twasoma amaaso. Mukama amuwa amaaso. Agalaba eri. Oyo Erisa alina byalaba. Mwe bagekazi temunnabiraba. Muleme kukisussa nnyo bwe mutyo bannange. Mumwe ebintu ebimu tubimutikkule. Ebitonotono bye tusobola mu magezi gaffe. Mu magezi gaffe ne mu busobozi bwaffe. Kuba yalina byalaba ffe bye tutalaba. Nkugambye yakyusa politics we Uganda. Politics we Uganda. Ate mmwe gwe mwagala okumuddiza. Ye gwe yajjawo mmwe gwe mwagala okuzza buli muntu abuuza. Kakati Kyagulanyi aliwa. Musajja tugamba okutununula nedda. Kyagulanyi yabagamba musituke. Oyo politics model eri twagireka mu analog. Nani ne Besigye mu mpaka luwe bisigadde mbireke. Oyo politics yaggwako. Yakoma 2017. Egindi wali wa Mwaruwa we yakoma kasita bamutekako omuggo Mwaruwa ye yali ronchi eyo yali ronchi kasita bamulonchinga byonna ebikadde yabisasulira eje emiggo gye bamukuba nazezengera ne bagamba tategeera awo yali asasula mutango. Ebyo byonna byakomaawo bwe yazuukira okuva awo mu barracks egindi
emakindi ebikadde byonna byali biwedde twatandika buli muntu azuukuse buli muntu nga yeerwanirira tewali kuddayo kubuuza bane kakati ono yatusuubiza entebe aliwa tugende yatugamba agenda kututwala nedda ssebo situkookole ekikyo ky'olina okukola ekyo kye yatusomesa oyo politics wammwe ali mu FDC ali mu FDC ono waffe ffenna tuli kyenkanyi kati yatukolera biri bye tutasobola ne bye tutalaba kuba alina byalaba ffe bye tutalaba ye yasooka okulaba n'agamba OTT tajja kukola n'amutunnyonnyola tumanya OTT tajja kukola era ye najja yekka bw'ati single handed ne bamwegattako awo ba EPAS baani ne bagamba nedda alina byalaba ffe bye tutalaba kati muleke kumuzza mu busongasonga buno obutono nga mbeere waka nga mama Eben aŋŋamba mbuno tewaliwo majaani inza ate kyogamba ne ku ssente z'ekikazi tekugulwako majaani era nkwegambe zino za majaani kati zino za ntuntuno kakati ate oleetayo gundi waliwo ebintu ebimu bannaye ngaebintu ebimu nga tebisaana kumunnyonnyola bw'oba oyagala kifaananyi ng'owuyo oyagala ekifaananyi ne revolution ti oli omukambwe genda onoonye Sky Soldier akuwe gundi serefi gofuna ekifaananyi ku Sky Soldier ojja kuba omaze tujja kumanya nti kakati nno naawe kati oli mulwanyi nno webituuse naye His Excellency Kyagulanyi awo mumuveeko awo yavaawo ekyo si kimaze wamma bannayuganda tusituke twerwanire ffenna lumu kubanga ffenna tugenda lumu kati yatuzuukusa ffenna ekintu tukimanyi bwe kitambula bye tuba tetutegedde bino byonna diversion muziveemu juzi wano baatugamba ebbaluwa efulumye bagisayininze kakati Kibalama yatutte ekitebe kya NUP era ababaka mwenna bakansala mwenna kakati Kibalama ye mukama wammwe nenzija ne mbagamba wammwe ebyo mubiveeko temubidiscussing Kibalama nga sinamulaba ku kitebe kya NUP Kagombe nga sinamulaba ku kitebe kya NUP nga sinalaba alipotinga wa Kagombe gwe tuweeyo nti omubaka gundi yagenze n'agenda akiika embuga ewa Kagombe aliwa byafiirawa ebimu tubiveeko tudde ku by'amakulu now olwaleero nzize okwogera ku kintu kino nti Katonda abeera alina Katonda teyeerabira okusooka byonna njagala beebaza olwa vidiyo y'eggulo mwagitambuza ate mwagitegedde mwagitegedde okusinziira ku response gye nfunye kirabika nga mwabitegedde kati olwaleero nzize bagamba oyinza okuba olina embeera mw'oyitamu nga bw'olaba bwe tuyita mu bya revolution yaffe eno Bible and politics nanti Katonda tatwerabirangako Katonda teyeerabira Katonda akumanyi ate Katonda alina ensonga lwaki oli awo bw'otyo kati kansoke mbabuulire kino si buli lunaku lw'oba otuuse mu challenge nti abeera sitaani ekintu kino nakyogerako era olulala si buli challenge z'otuukamu nti abeera sitaani walimu ebimu nga Katonda yennyini yakutaddewo awo Yobu yabuuza tuneebazanga birungi byereere waliwo n'ebibi ebitutuukako nga ddala mu butuufu owulikika ng'osembye naye nga Katonda yakirimu kati gwe n'olyoka otandika essaala waliyo abantu abalina essaala era gwe sitaani nze nkumanyi omanyira otambula osenekaseneka kati gwe sitaani mu linnya lya Yesu nze nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu mu bantu b'omanyira nze siriimu era kati olwaleero luno nkubuulira sitaani ngolokose senga mba ntambula ne nkusanga essaawa zino onguddeko nga si sitaani nga Katonda yennyini yakuliko ayina kyayagala ayina wakujja ayina wakutwala waliwo omulenzi gwenjogerako ennyo wano gwe nagamba omu gwe neegomba gwenja okutuuka ntuuleko naye mu ggulu mubuuze naye kino ekintu wakiyitamu otya bamuyita Yusufu
Yusufu bamutunda ewaabwe nga mwana muto. Era bw'owegendereza history we yenna ateeberezebwa okubanga bamutunda mu butale busatu. Bano abasajja bano Abawarabu, kino kankyogera empola tebawulira. Abawarabu baava dda nga bakola slave trade, anti ndi mu Bawarabu kati ekyo njogera mpola temukibavvuunulira. Slave trade yava dda wano. Era bamutunda mu butale busatu nga bw'otunda ente ne bagijja egindi ne bagireeta wano egindi. N'oyo naye n'agisuubula n'agireeta n'agituusa mu Lufula ku Potbero wali. Kale ate n'ow'Ekaleerwe ataasobodde genda Mbarara n'ajja n'agisuubula awo ate n'agitwala Kaleerwe. Bamutunda mu butale busatu. Yagenda okusiba okuddamu bw'atyo obw'understanding ng'atuuse mu Egypt, kati n'ategeera nti bino bya ddala. Yusufu n'amanya kati kiwedde. Kati n'aguma bugumi embeera gy'asobola obbeeramu. N'agamba kati nnyina kubeerawo okukakana okusiba bw'ati ng'ali wa Potifali. Bw'atuuka ewa Potifali n'akola. Kaakati mu lipooti awo omuntu, njagala kati tuli mu buntu, omuntu atuuka okugamba nti omukazi amwegombye, oba tugendere ku story y'omukazi nti Yusufu atuuka okurepinga muka Potifali, kitegeeza kati si mwana kati muvubuka. Omuntu arepinga kale tumubalire emyaka emeka? 15 ku 2. 15 aba akyali mwana. Tumubalire 17 ku myaka 2. Yoyo omuntu gw'osobola okugamba nogati munene oyo mwana abadde uyu mwana abadde ali mukunda epinga oyo. Kitegeeza yali akuze. Eri bakatunze kaana kubanga jjukira kaali kasigadde waka, bakatumye genda kulaba ku baganda baako. 18 ku 2 wamma asiimwe. Asiimwe wamma nkutumidde. Asiimwe. 18 ku 2 gwe guvubuka ogwali gusobola okurepinga omuntu era n'awaaba. Mune ogwo gwana guzze. Ne ogulyoka gunteeka wano omukono gwagwo bwe gutu wano mu nsingo. Nempira nga nkankana nga nze nasisobola nakwogera. Ate alina omukono guzito wanyina eggumba likaluwa. Oyo ky'omukazi bw'akikunnyonnyola n'otunuulira evvubuka eryo okkiriza nti eryo n'evvubuka libadde likwata omukazi. Kubanga bwe kaba kana ka myaka 12 tekikola mawulire. Naawe awaaba otya okuswala ogamba ngamba ntya nti kana akaana kabadde kankwata. Ekyo kireka ne bwe kakukwata era osirika onoobyogera otya. Naye guno oguvubuka bw'oguwaabira oba mutuufu. Kati ate okumusiba n'okumusiba mu kkomera yatwalayo emyaka wakati w'emyaka 13 gy'emyaka wakati w'emyaka 13 ne 17 gy'emyaka gye yamala mu kkomera. Tugambye mu bukulu okukwata ayinza okubanga yali mu 17 ku 2. Kati ate ebbanga lye yamala mu kkomera bwe tuba tubyogera si bye bino ebyabasikayi soja bino eby'emyezi 6. Wakati w'emyaka 13 ne 17 gy'emyaka gye yamala mu kkomera. Naye awo wonna ng'ali mu destination gye yaloota nga mwana muto, naye kati kyalimu kati kirabika okubeera ataaka. Ono sitaani yennyini yatuta omwana w'abandi mu kkomera. Yokaana ye teyagiweza jjo. Yokaana yabuuza banaye gwe nalanga y'oyo oba si y'oyo? Tannawezaayo na mwaka mu kkomera, tannawezaayo na mwezi, naye abuuza ye gwe nalanga ali luddawa. Mugende mumubuuze y'oyo oba si, kuba siraba kyakola nga nze bankutte ndi mu kkomera. Yusufu ne bamusiba wakati w'emyaka 13 ne 17 ng'ali mu kkomera. Kati wulira kye nnaze okukugamba, Katonda teyeerabira ate
tetulabanga bwalaba bwabanga ekyo kyalina okukuyisaamu okukushepinga ajja kikuyisaamu kyonna kiggweyo kigguka emitala gwe ne bwonoosaba ne bwonoosiiba abamu n'enjala ebalumira bwereere era ngenda kukikuba ku luno ngenda kukikuba nina okusaba era kati ku luno okulya nkuvuddeko ne bwonookuvaako Katonda bw'aba akusitiiringa ng'alina okukuyisaawo agenda kukuyisaawo paka lwanaakuggusa emitala ne bw'oba osantalabaza okwenkanawa ne bw'oba osontoloboza ojja kukiyitamu okituuka emitala alyoka akuggyemu kyayagala. Nkugambye omwana emyaka 13 ali mu kkomera talina kye yakola kati ono ajja okukulambula yakugamba kuba ye ate era teyalina amulambula naye kati gwali okwammwe kubanga ajjukira ye bamusibira si waabwe kakati gwali egogamba baneemumanyi bino ebyokusaba birabika biganye nti gendako ewagundi bandagiridde wano omusawo oba gwagenda omulaba n'omuga munnange tugende omusawo yagambye asobola okukolera ku nsonga zo nti bannange mugende genda otunde nakabege yange eri mugendeyo mugire era eddagala erisiba omusango ndimanyi ndibabuulire eddagala erisiba omusango bakola bwe bati baddira omutunsi guno gw'omu kitooka ogutanayanjuluza omutunsi gw'ekitooka ogwo olwo olulagala olubeeramu nga luwanvu weeru telunaba kweyanjuluza ne bakwata empiso kambaleke naye gwe wulira Katonda amala kukuyisaawo n'akugyamu kyayagala. Yusufu byonna byamutuukako teyali sitaani teyali sitaani yali agenda mu destination ye mu style yakulumwa mu style yakulumwa kakati batuuka babeera mu Sulene ya 40 babeera mu kkomera ebirimu ebikulu batandika baloota kubanga alina banne beyabasiba nabo babasiba beyasangamu n'abamusangamu omu aloota ekirooto omu yali akola ku byakunywa ng'omulala akola ku byakulya omu musenero omulala mufumbiro omusenero ye yali alega ku mwenge gwa kabaka n'anywa ku byokunywa bya kabaka tebamuwa obutwa ate tebamuwa ebitatuukiridde ni wabaawo ne yali akola ku byokulya bye nga ye akola mu bekeri ya kabaka yakola ku migati ku kubusi za kabaka mwabali mu diaspora eno mu Middle East bwe njogera kubusi mugimanyi ono yali akola ku kubusi za Farao omu n'aloota ekirooto owa kubusi ye yasooka owa bekeri n'aloota ebibbo 3 nti ebibbo 3 ng'abitaddemu emmere aba atambula agenda ebinyonyi ne bibuuka ne bijja nga biva mu bbanga ne bigibojjogola ne bigirya ne bigimulira ku mutwe ne bigitwala kati ye yasooka okugamba Yusufu n'amugamba munnange nno anyumya mu kkomera n'agamba naye ndoose ekirooto naye sikitegeera nti kiki ndoose nga nina ebibbo 3 mulimu emigaati gya kabaka njitwala nga bulijjo nga bwe nakolanga luli ebinyonyi ne bijindyako nga bibuuka biva mu bbanga bigirya bigenda kati sikitegeera kikoze kitya. Yusufu n'abagamba bwe yalagamba nti nondoose Yusufu n'amugamba mbuulira nze tulabo batunakitegeera kubanga ebirooto biva eri Katonda n'okuvunula kuva eri Katonda. N'amugamba kati gwe owedde ebibbo 3 z'ennaku 3 nti otyo mu nnaku 3 gwe bagenda kusalako omutwe ennyonyi zirye ebinyonyi birye ennyama yo bigenda girya bigenda kukulya bagenda kuwanika kalabba. N'omulala n'agamba nange ate ndoose kimu olwo oli akola ku byokunywa n'agamba nange ndoose nti otyo ndabye omuti gw'omuzabbibu gw'omutiini gw'omuzabbibu nga kuliko ebirimba gubala ebirimba ne byengera nenogako nenkamulira kabaka ne muwa nanywa n'amugamba fine ogwo omuti gwolabe nga guliko amatabi 3 naawe mu nnaku 3 bagenda kukimuddeyo ku mulimu okole kati njagala lunyiriri olw'10 n'ennya n'olw'15 n'amugamba naye bw'ogenda nkwegayidde gwogenda kuddayo okole mu nnaku 3 naye bw'ogenda nga nkwegayidde onzijukiranga era onjogerangako ebirungi ebyereere mu maaso ga Farao
onjogerangako n'amanya nti ndi eno. N'ekyokusooka nze bampamba buwambi okunzija ewaffe siri wa wano. Banziba bubbiri bwaffe ne bantunda ne bandeeta kuno. Siinako tata, siina maama, bambonyabonyeza bwerere ate siina kye nakola. Naye bw'ogenda ng'onzijukira onjogerangako ebirungi. Kabaka n'amanya lwe lunyiriri olw'15, 16, 17 agamba naye onzijukiranga. Naye olunyiriri olw'23 olusembayo olugamba bwe luti omusajja n'agenda n'amwerabira. Ne yeerabira kasita yafuluma bw'ati n'amwerabira. N'amwerabira naye teyamwerabira kuba nti yamwerabira. Oyinza n'okuba nawe ng'olina omuntu gwe wayambako n'ayitamu n'agenda n'awakwerabira. Si yessaawa y'okujjukira. Ey'okujjukira bwe lituuka alikujjukira. Omuntu ayinza okuba nga wamukolera ekintu n'agenda n'omwerabira cwei. Naye luba olwo nabanyumiza wano mu bya Middle East nga nzija wano. Omusajja eyantaasa nali namuguza emmere mu mwaka gwa 2019 ne 2010. Emyaka ebiri nga awo namuguliza emmere. Nziramu okumusanga 2016 mu mwezi gw'omukaaga wenziriramu okumusanga. Bano abansindikayo nga bamanyi bannemeseza bansindise kalabba batusanga tunyumya. Omusajja n'abayita n'abagamba ono omwana mumuyambe, ono mwana mumukolere ku nsonga ze era mumekinge sure nti afuna visa mu bantu abasooka muba muteeka amannya ge asobole okuva wano. Bonna banneewuunya butwafume ebweru ne bambuuza oyo mumumanyi ne mbagamba mwe babagambye mukole ku bintu byange. Era nze ndi omu kubasooka okufuna visa. Bajja ne batukozesa interview twayitamu abaana 8 nga basooka kutwalako 21. Kwala lwembagamba lwe nayambala ebijaketi twaliyo abantu nga 3 nga baagalako 8. Abantu nga 3 awona nga watevunya tuli tuti. Nange kwe kweyongerako size gye nabagambye eggulu n'engejja bwenti nga nze mbasingawo nze Kanyama ne bagamba ono Edi Mutwe tetumuleka. Naye era ne mu 8 nenfuna visa mu 21 abaasooka okujja. Okitegedde? Omuntu bw'aba takujjukidde tofaayo. Waliwo lwajja okujjukira nga ntuuko za kujjukira. Bwe ziba si ntuuko za kujjukira tajja kujjukira. Ono omulenzi yava mu kkomera senga yagenda n'atuuka ewa Kabaka namugamba munnange Kabaka eyo mu kkomera waliyo omwana atwaloose ebirooto n'atuvuunulira era y'ensonga lwaki ndi wano. Kabaka tebyandimukoledde makulu kubanga n'ebirooto byammwe Kabaka tebimukwatako. Kakati nze bwe ndoota ekirooto ne nkitegeera oba nokintuukako gwe kikugasa wamma kikugasa kibyange. Era bwe ndoota nga emisota gingoba nze nenzukuka ekiro gobeera bwebase kuba gibadde gigoba nze. Kati tebyakola makulu. N'omulenzi bwe yatuukayo nga talina bw'atandika kunyumya gaboozi kubanga awo gaba gafuuse gaboozi. Bayibuli egamba n'amwerabira. Era ne waddawo ne watambulawo emyaka emirala. Nga buli Yusufu lwawulira ebisumuluzo alowooza oba ye gwe banoonye agenda okulaba nga baleese mulala. Ne mube bayita abagenda mu kkooti ye taliiko kuba ogwo gwe gwaggwa dda kumusiba life. Mu kkomera ekintu ekikyasinze okuwulirwa ng'oli mu kkomera mbagambye nze nabeerako n'ebisumuluzo by'ekkomera mu ngalo. Ekyo nsiiba nkibagamba. Mu kkomera tebayita linnya. Oyo bamuyita custodian. Oyo abeera alina ebisumuluzo bamuyita custodian. Anyonya bunyonya bisumuluzo bwati ne bwoba oli mu tulo otuzito wa milimita 6. Omanyi otulo batupimira mu milimita kilomita wamma. Nga kuli mu kilomita nga 7 kasita anyonya ebisumuluzo bwati kikwakatako okuwulira kubanga abeera ayita mu abali mu kkomera tayita linnya. Bisumuluzo nozuukuka. Yusufu yabiwuliranga n'azuukuka nga sigwe banoonye sigwe bayise. Kati Katonda akyatuukiriza ntuuko ye. Yusufu ali mu kkomera myaka 17. Kati Yusufu olunaku lukya Kabaka yaloota ekirooto kikonfusinga Kabaka.
Ekiroto kikonfusinga kabaka yennyini kati ayingidde wali omwana waso connecta ye Katonda yamutegeka dda agenda okuconnectinga naye talina bwakiconnectinga kubanga tekinawo kiconnectingira waliwo ebintu by'oyinza okuconnectinga obubi ne bikuleetera obuzibu. Amazzi ge gakola amasanyalaze ekiyira kati gwegera waya z'amasanyalaze nga zagudde awo oziyiweko amazzi ojja tubuulira oba ozifukeko. Mmwe abasajja abafukafuka bakyalinako amaanyi oyimira edda twayimiriranga mu kisasa awaka abalenzi nga banane tutumbiiza bwe tuti asinga okutumbiiza waggulu kati laba waya y'amasanyalaze ku ttaka otumbiizeeko gwojja okunyumiza abeewammwe ate amasanyalaze ge gakola amazzi ge gakola amasanyalaze kati bw'ogasanga ngaawo gafukeeko. Waliwo ebitakonekitinga waliwo webitakonekitingira ate waliwo webikonekitingira ejjinja bikonekitinga amazzi n'amasanyalaze ate ne waka totawaana. Gwe bw'oba oyagala okumanya nti tebikola kwata waya y'amasanyalaze ojyanikeko olugoye olubisi yoza ogenda oyanike ku waya z'amasanyalaze ojja kumanya nti tekikola. Bagenda kukusenga ng'oli kisiriiza tokaaba toyita muntu okomaawo omuntu ayinza n'okujja n'akunyumiza gwe wiretta olugoye wira obadde nga gwe walookinze dda wavudde nawo dda yo n'akunyumiza ate buli akukwatako zi. Muyinza okukola busitatu 7 buli akwata ku munne mwe mukola ki wano nga tewali awulira. Waliwo ebitakonekitinga kaakati Katonda aleta confusion zikati ewa kabaka bitandika okuconnectinga ate noono omufumbiro omusenero teyasooka biyingiramu kabaka yasooka kunoonya mu bagezigezi be byonna ne biggwaayo kubanga bisooka kubeera byakyama bigenda okutandika okuyogerwa bannange kabaka yafa bane president yafa mmwe mugenda obitegeera ng'eri byayogerwa dda kati omwana bwagambira ki naye ekituufu wamambu kabaka alina ebimusobedde mu kirooto kati omwana addamu amagezi atwala ebyokunywa ewa kabaka biri bye yaloota agamba kabaka wamma nawulidde kabaka mbuno olina ekirooto ekyakutawaanyiza nti ye munna alina ekitaddeko ssente kubanga tokumanya njagala okukimanya akinzivuunulira muwa kitundu ku bwakabaka bwange. Namugamba bonna balemeddwa nti ne mama Fiina nti ne Kula Nama nti ne mutuula ku kiyenje nti ne mutuula ku mbwa nti ne mugwesa buloolo nti bonna balemeddwa nti mukomera waliyo omwana oyo mwana nze ye yandagula okitegedde naloota ekirooto bwe wali onsonyiwa noli gwe wawanika kalaba ffenna yabitugamba twakaloota nti okikakasa nti ani oyo mwana basiba batya omuntu alina ekitone bwe kityo. Nabagamba bagende bamulongoose bamunaaze bamusale birevu bamutereze sagala kujja wano ng'awunya obukoku bw'ekkomera temundeetera kubanga mu kkomera yo waba wazibu ekidoli kiri wano oli agira wali nagamba mumulongoose mumuleete bwatuuka namubuuza gwe wamambu noosobolako omwana munnange era ebirooto biva wa Katonda ate era yabivuunula bwe kinaaba kisobose nga akkiriza nja kikubuulira nakimubuulira namugamba okay kyekyo ekyo kitegeeza bwe kiti emyaka 7 gigenda kuba gyakyengera emyaka 7 gya njala naye abali baawo emyaka 7 giri gigenda kuba mizibu nnyo okusinga gino weetaagisawo omuntu omugezi ennyo ayinza okupulaningira n'okupulaningira ensi eno kuba gwe Katonda akikuwadde anti gwe gwakulira Misiri Katonda ayogedde naawe kati funayo omugezi akutereereza ensonga eyo abantu basobole okufuna emmere mu myaka giri 7 emizibu ennyo. N'agamba bwekito bwe kiri ayisa abasajja kabaka tuddeyo eruzira nga Sky Soldier bwe yagamba. Sky Soldier yagamba banne mmwe mugire tudde waka omanyi oyo mwana Sky Soldier nze bannanga ankolera yagamba banne musituke tugende waka yali tagambe waka eri gye bamuzaala tuddeyo eruzira tuddeyo ekiwa ekitalya. Yusuf bw'amala okubyogera n'agamba bannange tugende n'obudde bugenze kubanga ate ekitalya tunaatuuka ddi. Kabaka n'agamba kati ate guddayo ekitalya soka tutule wano tumale okulaba
tumale okulaba giri emyaka tugenda giyita mupya kuba kati ne bantunuulira omugezi asobola okukinvuunusa simulaba gw'okisobola. Yusufu bw'atyo azze mu destination ye oluvannyuma lw'emyaka. Oluvannyuma lw'emyaka eyali alowoozebwa okuba mbu sitaani yamututte mu kkomera, nedda teyali sitaani. Waliwo ebyali birina okukonekitinga bimugguse wali. N'ataasa ensi namba ate seemu, Egypt n'emirirwano. Egypt n'emirirwano ne Isirayiri kati etuuka ekiseera etegeera lwaki kyali kirungi okutunda omwana ono bamutunde e Misiri. Kuba tebaba kubanga batundayo oyo omwana waabwe n'abeerayo enjala yali egenda batta kubanga yakuba ebbendo bendeero lyonna erya Middle East lyonna bonna ne bafukamira ku ttaka bonna nga balina kudduka kugenda Egypt kufuna kyakulya naye baali batundayo dda omwana waabwe. Si mu bubi, biri byali bya mu bubi naye kati si mu bubi. Tulinayo eyo omwana waffe. Tulinayo eyo omwana waffe munnange. Abazadde abakukubira oyinza otya okubeera ng'oyagadde oyo omulenzi juzi wano genda owulira esitole ya His Excellency Kyagulanyi. Abazadde ba Babbi bamugamba gwe Babbi tuleteranga wano omuyaayi ne bamufuukira ezike Babbi n'adduka n'agenda ne yeekweka nga tebamanyi gy'ali. Juzi yabaddeyo mu butongole n'abakuba omuziki bwe bayokya ente bwe balya bwe banywa bwe baseka. They are proud of Babbi and Bobby. Tata wa Babbi ayimira n'agamba mutabani wange Kyagulanyi naye luli yali amugobaganya muyaayi. Omwana wange omuwala ono gwe ntaddemu ssente asomedde Bweranyanje, gwomanyi Bweranyanje bwefaanana nga gyafumbirwa ono omulalu mutabani wa Sentamu. Kati they are proud of their son in-law. They are proud of their son in-law, Sentamu Kyagulanyi Robert K. Waliwo we bijja okukonekitingira abaali bamutunda mu bubi kakati bategeera wama ekintu tekyali kya bubi. Bonna ne beebaza Katonda ku lw'olyo yafuna amagezi okutunda Yusufu. Olumu ojja kufuna amagezi ageebaza omuntu yakugoba mu ddiiro lye mu ntebe ze. Lumu ojja kufuna amagezi ageebaza omuntu eyakulangira obwavu mu lujjudde. Waliwo omusumba omu obw'emitwalo 55 bwali bwakajja. Muganda wange Rone. Obw'etaano obwo bwali bwakajja nga bwakafuluma. Waliwo omusumba omu yali apangisa bamuyita Muwanguzi. So oli kiwedde ffe twali twamukazaako Pastor Muwa yabeera nga we naakulabye mu kiyaaye sayidi eyo ng'apangisa. Landlord we yali tayagala balokole nga bonna kwayitamu wo balekaana Mukama alina amaanyi alokola awonya n'amubanja emyezi gyalinga 3-4 nga tamusasula. Lumu n'amusanga mu bantu ng'ate pasita bamumanya awo wonna yasabira dda abantu bawonyeewonye bonna ku mizigo tebakyagenda mu ddwaliro alwala gwasabira yawona yagenda atalina yagira naye pasita nga mwavu muzibu. Lumu Landlord amusanga mu bantu n'amugamba gwe ssebo gwe kapasita gwe ezo ennyumba si z'abalokole ezo ennyumba si za Katonda muno osulirako bwereere. Kwata sente zange mpa sente zange if not ngenda genda nkasuke obuntu bwebweru nga pasita talinamu yadde lwataano. Nawulira eddoboozi nga limugamba kwata mu nsawo y'emabega oggyemu ssente ozimuwe. Kwata mu nsawo y'emabega oggyemu ssente ozimuwe. Pasita n'akwata mu nsawo y'emabega nga akwatamu bukwasi ng'agira n'asangamu obw'etaano. Bw'ataateekamu kino kyembagamba nkugambye kyembagamba nkitegeeza. N'akwata mu nsawo n'aggyayo obw'etaano naye n'atya. N'amugamba naawe bulijjo nkunoonya sikulaba ate kakati onvumavuma kwata ssente zo. Bwe yava awaawo n'asenguka n'agenda awalala n'agamba Mukama nteeka okuzimba ennyumba. Nteeka okuzimba ennyumba. Omukazi ate ne yamuvuma nnono omukazi awo we yasikukira n'amanya n'agamba nteeka okuzimba ennyumba nga nswadde Mukama nga nswadde nnyo Mukama nga nswadde. Olunaku lumu ojja kutuula weebaze Katonda olw'omuntu eyakukola ekintu ekyo gwe kyoliko ky'ogamba gwe.
Ojja tuuka ekiseera weebaze Mukama ne bannaye Mukama weebala oli omusajja eyambonyaabonya bali akasajja kambonyaabonya. Waliwo omuntu yangamba baawe yamujooga to the extent nti yaleetanga abakazi okuva ebweru n'abatwala ku buliri ng'ono ali waka alinga awusigala ate nga namugamba gwe fuluma ojja kudda edda. Omukazi n'asirika bw'ati baawe n'ayingira mu kisenge n'omukazi. Olunaku lumu ojja kutuula weebaze Katonda olw'omusajja ebintu ebyo bye yakola nti yali akusindika kugenda mu destination yo naye ng'olemeddewo. Waliwo ebintu Museveni byatukola ng'atusindika ddala mu destination yaffe. Waliwo ebintu era obuli abantu kati Kyagulanyi aliwa kati bannange Kyagulanyi gwe tubadde tusuubira. Nedda musituke. Waliwo ebintu ebimu Museveni era Museveni mubi Museveni atukoze kino nedda. Waliwo ebintu ebintu bye mulabye Museveni byatukoze temugenda kuddamu birabako nate. Kubanga Uganda empya enkadde yeshepinze empya tutegedde buli awali ekituli. Mmwe temubeerangako na kidomola kitonya. Ffe twabeerako mu bwavu nga ekidomola kitonya nga tekikyategeerekeka ng'ekidomola kyabitanga. Era nze mmanyi okwokya ebidomola ensi tesobola kunkuba. Ekidomola bwe kyatika nsobola okukikuba ebiraka paka lwe kikkiriza ekidomola ne kivaamu ne bifuuka biraka ng'ebiraka kati kyekidomola. Otekamu buteesi mazzi bwoti n'olaba amazzi we gayita n'ogajjamu n'okikaza n'okolokota n'okubawo ekiraka ne kikwata tekiddamu kutonnya n'olinda awalala. Uganda buli awaliikinze buli awalirikeji tulabyewo tewali agenda kuddamu kubitukola kubanga Uganda enkadde etusindise mu destination eya Uganda empya awatali agenda bitukola. Tulabanga ne His Excellency Kyagulanyi tumwagadde nnyo. Era olunaku lwalitandika okuluma amannyo tuli mugamba ne Museveni yatandika bw'atyo ssebo. Era nze nabagamba watuulira mu ntebe bw'ati nga nze nvayo nga nze nkomawo wano mu Newto nga ntandika mutunuulira. Mujja kulaba nga bazizzemu mu ggulu kiki ASP live. ASP ogamba ki nzize bagamba oba mwina kye mulaba oba temwina kye mulaba wano we tulaga Museveni yatandika bw'ati. Tutandike ng'obudde bukyali tetuyinza kuddamu kukkiriza bintu ebyo. Eno Uganda enkadde tusindise mu destination ate kati bagenda tulimba tutya batya kiki kye tutamanyi. Omwana Felicite wuli wali Felicite biki ayina waawe ekintu ekyala Felicite biki mumbulire Felicitani omwana ebintu abiraba. Felicite myaka 10 ginawera na 10 ndowooza na gumu ginawera 10. Felicite ebintu abiraba kati oyo Felicite tewali gavumenti eyinza kuddamu kumutomeza. Superstar wamma webale Felicite superstar ebintu abiraba bw'ati abitunuulira abiraba. Fresh Kid baamuzoganya yakajja n'agamba naye bambi lwaki temundeka bambi nange nnyina gwe njagala okubeera nga ali mu Nigeria South Africa bamuyita ani DJ bikoze bitya nange njagala beera nga Ash. Aba baana bato balaba eyo generation give nako destination Museveni by'atonda alina by'atutaasa. Uganda egenda kweyagaza Uganda eddako kubanga ekidomola tugenda kikuba ekiraka twatetenkanyanga ekidomola kati bwe kyatika eno waggulu omukonda ne guvaako kati nga mukisala nga mukisala era nga mugateekamu ng'okyetikka busimba. Ng'okyetikka busimba bwoti kisigala kireesa amazzi ate agakolera ddala nga kiri ekyomukonda. Bwe kinaba kyetaagisa kusalako mutwe tujja kusalako omukonda waggulu ekidomola kikima amazzi. Nze Kampala nze Kampala tayinza bakulimba era namubeeramu. Nsobola okutambula n'akagaali kange ngenda mbuuza banaye mwinayo ebidomola n'enjokya ebidomola. Kubanga buli omu yali alina ekidomola kyewaka bw'okyasa kitetenkanyo olina okuleeta amazzi. Kati nga kikakatako nti bwe kikutebuka nekyatika kubanga twalina omuzannyo mungi era olina okukitetenkanya kuba bo baagala amazzi ewaka. Kati nga wano okyokyesako egundi ekiraka kya bbulu wano ekiraka kya red
wane ekiraka kya yellow ate ekidomola kya white. Ekiraka kya green kati nobeera n'ekidomola nga kya bitanga. Naye ye muzeeyi takifuddeeko kasita oleeta amazzi. Waliwo ebintu Museveni byatukoze naye nga bishapinga Uganda empya. Nawe waliwo ebintu by'oyitamu kati owulira Katonda yakuleka oli mukomera myaka 16 waliwo ekintu kikulemeddeko tomanyi lwaki kikulemeddeko. Muganda wange si buli ekikuliko nti no sitaani. Jo twayize ekituufu waliwo omulwadde nga ye yalwala dayimoni. Ate waliwo naawe ayina embeera gy'oyitamu gwekolanga bwoti. Embeera bwekutuukangako n'osaba kubanga awo mu busungu awo ne mugundi tusooka kusantalabaza. Bw'osantalabaza ne bigaana sooka otte ku bigere. Gamba Mukama kati Mukama kirabika bw'oba gw'oli mu kintu kino. Bw'oba gw'oli mu kintu kino Mukama. Gwe ntwala w'oyagala gwe leka gwe ogira mpa n'obusobozi obukiyitamu. Okitunuulira olabe wekikonekitingira. Kubanga bw'onoopapa ojja kwanika olugoye ku waya y'amasannyalaze. Ng'ogamba mbulundaba era amazzi hydroelectricity simanyi bagageneratinga kuva mu mazzi. Muganda wange topapa sooka olindeko. Topapa. Destination olumu Katonda bwato bwashapinga abantu. Ensi yonna yakungaanira ku Kyagulanyi neevuma. Omwana atonoonedde abaana. Omwana yasiba enviiri. Kyokka buli muntu kati anywa enjaga. Kyokka kati buli muntu ayagala kufaanana ng'oyo omulenzi. Bannange ova omwana bwe mumulaba mudduke. Mujje w'abaana bammwe kamwokya. Ng'omuntu kasita azaala omwana we tamukkiriza kulira kamwokya. Omwana mumutwala akulire ennaggulu. Omwana mumutwalira akulire ennaggulu. Jjo wano twagenda okulaba amanya mushega yagamba nange sina kyakola. Ife ab'ennaggulu n'ekkololo tuzadde abaana tubaweeredde. Ebyana byasiruwala busiruwazi. Omulenzi wuno avudde kamwokya kati ekintu akitutte kakitwale. Anti abaffe bali awo basiruwala. Naye nga mu ntandikwa bwe yali ali eyo bagambanga over bw'omulaba dduka. Kaakati ab'ekkololo beegomba ono. Waliwo ebintu ebimu ng'abeera Katonda. Bw'obuliranga omwana wo n'agala omwana n'alaluka olaba ng'omwana alalusa afuuse kyala musabire. Nkugambye olunaku lumu waliwo ekintu kyentero bagambako mwate mwemu kiraba ng'ekyokusaaga. Taata yatukubira okufuka ku buliri. Naye olumu taata bamugamba taata tewire leero kye yeekoze. Taata n'akwata omuggo. Taata yagenda okujja n'alaba wenfuse. N'ateeka wansi omuggo n'anteekako emikono n'ansabira. N'amanya kati ono omwana si yafuka. Wateeka okubaawo ekiri mu ye ekyafuse ku buliri. Era n'angamba wire kuva n'olwo sikyaddamu kukuba. Kubanga yalaba nga kiri abunomo omuntu okufuka emitwetwe n'emiranamiro. Kati simanyi oba nakyuka n'ensooka n'enfukako eno ate n'enkyuka n'enkuka. Nange nagenda ozikuka ng'oluba lwafuse ne ŋŋamba naye kati ate oluba ddwo kisoboka kitya okubanga nafuse ku emitwetwe. Taata n'obusungu bwonna bwe yatuuka bw'ati bwe yatunula we nali nsuze. Shakir. N'anteekako emikono n'ansabira. N'ansabira n'aŋŋamba wire genda. Ampita asiimu go. Genda. Toka mbere yangu. Toka. Neŋŋenda. Kati ekintu bwe kigaananga. Kakati awo n'asalawo n'agamba Katonda omwana leka mudde mu taktikisi endala. Kwe kuŋŋamba kakati gwe wire sikyaddamu kukuba nti. Neŋŋamba ate oba takyaddamu kunkuba. Kati yakola bw'ati. Bwe nafuka n'aŋŋamba byetikko bitwale ku ssomero. Genda obyanike ku ssomero ojja kudda nabyo. Olwo ng'ebyokuba bivudde. Bw'osabanga ekintu ne kigaana n'olaba ng'osantolabazizza kigaana osontolobozizza kigaanye. Kati kola bw'oti. Sooka obuuze Mukama naye Mukama ddala wano kakati kiki ekiriwo. Bw'oba gw'oli mu kintu kino nze mpa buwimaanyi nkiyimiriremu. Yobu ye bwe yakola. Yobu yagamba kakati nze kino kyo nkikulekedde. Kasita ninawo wano evvu lyange nnyina n'olujjo lwange. Kankeerenga neeyagule ebisigadde gw'omanyi. Yobu yatuuka okwogera ekigambo kino nti Katonda ne bw'ononzita. Igwe ne bw'ononzita naye nga gwanzise.
ne bw'ononzita era nja kusigala nga nkukkiriza bannange kiri mu ssuula kirunyiriri ki Yobu yakyogera nti kakati gwe nno Katonda leka nkubuulire kituufu abaana bafudde omukazi yeekyanze emikwano gigenze ebyobugagga bigenze kati nze kansoke nkubuulireko gwe Katonda bw'oba gwonzita nakyo nkikkiriza nakyo nzita ne bw'ononzita ngenda kusigala nga nkukkiriza gwe kati katulabe kati embeera bwegaananga sooka okkirize Katonda omukkirize nti ne banajja ne bagamba nti munnange n'oli bwe yali naye twagenda eyo oyita bwoti n'ova emyanzi n'okkirira waliwo wakaalo bakayita kamuwunga waliwo akatogo katolova mu katogo bwoti waliwo ku mukono guno bwe wati awo ng'okkirira ng'oyambuka ekyengulu w'ekyemmanga anti bamanyi okulagirira ebintu awo we wali omusajja awo era akutunira bw'ati n'agamba weebale kujja muzzukulu olina mujjawo muzzukulu mujja wakola nze munange ye yantaasa ku mujja wange nedda Katonda ne bw'anaakutta ojja kusigala ng'omukkiriza Yobu ye bwe yagamba n'asirika Sura 40 Yobu akyakkiriza Katonda Sura 41 Yobu akyabonaabona naye alinayo essuula egi genda ogisome eyana mu 2 Sura 41 zonna Yobu ali mu kweyaguza lujjo Yobu ali mu kuwunya Yobu ali mu kukyuma Yobu ne bw'obanga wandi muyambye oddukawo obuddusi kubanga okuyamba oyagala naye omusajja awunya ekisooka ne bw'onoomuyamba wandibadde omuyamba ng'omanyi nti ye kale bw'anaafa kale ayinza okunnamira endogoyi nazo zaafa kale bw'anaafa oba ayinza okunnamira ettaka lye ery'egindi byonna byaggwawo kale bw'oba bw'anaafa anampa ennyumba eri ennyumba yagwa kakati nga tolina nansonga lwaki osobola okuyamba Yobu n'obuuza yo nampunyirira naawe n'otema Yobu yagamba mwenna muteme nja kusigala nga mukkiriza kasita ndaba nga ye yanzise ekyo nakyo nkisiima ye yabanzita Katonda yabanzita kati si buli ebitutuukako olumu ate ebyo ebintu bw'omala obbiyitamu n'otuuka mu destination yo muganda wange omuntu aba takyalina kyakugamba ate aba akugamba ki nga Katonda ye yakwetendekedde ebyo bye bamanipulatinga omuntu n'amwetendekera nga mutabani wa Tamale mirundi era mumulaba byonna byakola akoppa kitaawe oyo si mushepinge system temushepingangako oyo tasaana tsunami asaana kayagayaga katono bwika tijja esitikawewo okufuuwa agwe ku ttaka kuba talina mirandira alina mirandira ki oyo yali asuzeeko enjala oyo gwe batabanjangako tebamubanjangako renti tabeerangako nga mulwadde ng'alwazizza alina omulwadde landiroodi amubanja talina kyakulya omulwadde ku kitanda akulinze bodaboda bagikutte poliisi egitutte tolina gw'okubira ssimu kati n'ova e Kampala n'otambuza bigere n'otuuka ewaka nga tomanyi nawoyise omala yingira mu nnyumba ne weebuuza mpisse mu luguudo ky'ottuuka wano naye ng'otuuse emmotoka tekutomedde bodaboda tekutomedde tewali akuleeseeko kati n'otuuka ewaka n'otandika okunoonya ofumbe emmere ate ogenda okyalira ow'omu ddwaliro naye byonna n'obiyitamu oyo mwana tabimanyi akoppa kitawe kulwokuba kitaawe awemula n'omwana awemula olwokuba kitaawe yamufunira abamuleeta ku media kati byonna oyo mumuleke nabawadde mwezi ekinene ennyo bwe guba mwezi bwe gunaayitamu era tegujja yiyitamu nnyo mujja kulaba ng'emirandira giri waggulu nti dwe mujja otegeera nti guno omuti teguba na tapuluutu guno gubadde ne buno eyo nsogasoga ensogasoga ebeerako entengo egundi bwerya amayuba naye amayuba 6 bwe gaggwa ku nsogasoga ekutuka mutawaana n'oyo wali abantu Katonda bashepinze nga yaba oyo Kyagulanyi gwe beeteekako Kyagulanyi Katonda yamwetendekera okuviira ddala mu nsiko yakwata empologoma mu kirevu n'agisuuza omwana gw'endiga
n'akwata eddubu n'ataasa endiga n'agijja mu njala z'eddubu. Kati oyo mumulike nkugambe, waliwo abasajja waliwo abantu abaali baakona mu byobufuzi nga baakona baagwa si baakudda nga bbe ebyabwe byagaana nga His Excellency erinnya Kyagulanyi lye libakomezaawo. Okitegedde, waliwo abantu abaali baakona nga ebyobufuzi byagaana. Aisha Kabanda yali mu NRM n'alwana okuyingira palamenti yagaana. Aisha Kabanda Abedi Bwanika yesimba ku bwa pulezidenti n'ajja n'agenda, byonna byali byagaana. Kati MP ali mu nnyumba enkulu. Lulume Bayiga yajjako mu gundi mu palamenti n'addayo ebyobufuzi bye ne byonooneka ate nga musajja mugezi. Juzi wano ekisanja ekiwedde oba abba wa gundi ye yamuli, abba wa Judith Babirye si ye yali amulidde oba ani yali amulidde awo ewaabwe. Kyagulanyi yamuzuukizizza yamukomezaawo ng'ogamba ono omwana nabagambye mwana mumuveeko, omuntu oyo mwe mumuveeko, buli amweri paka ajja kugwa, kubanga abaali baagwa yabayimusa, abaali abanene yabasuula. Majezi yagamba ku luno okusinziira ku byobufuzi ebiriwo siddamu kwesimbawo. Kiwanda yali MP n'abusuulawo. Kiwanda yali MP n'abusuulawo. Kakati buli lwe mulaba avuga kagaali. Kiwanda avuga kagaali kamaanyi ga kifuba. Mweno musaaga. Waliwo abagudde ku lulwe. Gundi nani bwe baali basabira Yesu baweze emyaka ennaku 8 ne bamutwala mu yeekaalu okumuwaayo. Ani yamusabira? Eyamusabira yayogera ebigambo bino. Yagamba bangi bagudde ku lwono, bangi bagenda kugwa, bangi bagenda kuyimuka. Bye bigambo bye yayogera. Yawaayo Yesu mu yeekaalu nga Yesu wa nnaku 8. Yagamba ono omwana kazaaliddwa ono gwe mulaba wano. Abangi bagenda kugwa, abangi bagenda kuyimuka. Yemu ku ssala ye yali speech nga bawaayo Yesu. Kyagulanyi bangi bagudde, bangi tuyimuse. Lwa Kyagulanyi nkugambye omuntu luli yambuuza naye gwe mwana gwe Kyagulanyi yakutujjirawa. Ne mugamba Museveni gye yali yansuula. Ate ffenna Kyagulanyi baayina beebo Museveni be yali asudde. Museveni yali atumazeemu supu nga tetukyategeera, tetukyalina magezi. Katonda asitula oli atasaana n'asitula abatasaana ne bafuuka abasaana. Yesu yazaalibwa Nazareti gye baali banyooma, era nga n'olwaleero mu Isirayiri eriyo enjogera oba lugero oba ngombo, mu Beselehemu wavaayo akalungi, e Nazareti wavaayo akalungi, eriyo akalungi konna. Buli lweyogera ku Kamwokya bamanyi miggo, bamanyi fujjo, bamanyi njaga, bamanyi biki. Kati ye wali ekitebe ky'ekibiina ekisinga obunene mu nsi yonna. By the way, mu nsi yonna NUP eyina likodi zeemenye bwe bagirankinga mu bibiina by'ebyobufuzi. Simanyi kyekibiina ekisoose okujja mu nnaku entono nekikola biki, kyekibiina ekisoose okujja omundi ogusooka nekiwangula obukulembeze bw'eggwanga, kyekibiina ekisoose okujja pulezidenti n'afiira mu ntebe, kyekibiina ekisoose okujja pulezidenti n'afa n'omulambo ne gubula, kyekibiina ekisoose okujja. Ezo zonna likodi bagunoonya tebagulaba. Kati abaana balekeddeawo okunoonya ebicupa, banoonya mulambo gwa munene. Ebyo byonna likodi ziri awo. Gwe genda ku Google oteeke mu Google pulezidenti kyafudde ne bamunoonya nakati nga tannaba kulabika. Mwenno musaaga wamma ebyo bye bakukola, ebyo bye bakukoze. Sooka muvinge consciously. Katonda yakirimu ayina wakuyisa. Waliwo ebintu ebimu byotuukamu n'obirowoozaamu kemabega kaonogamba ne Mukama wano nayitawo ntya n'ogamba naye naalabika yali Mukama, uno alabika nga yali Katonda. Gwe atannaba kuzaala. Bayibuli egamba mu kitabo kya Bassekabaka, mu kitabo kya Samwiri essuula esooka, Samwiri ekisooka, nti Mukama yaggala olubuto lwa Kaana. Ye yali yaggalira olubuto lwa Kaana. Kati gwe bino byotambula n'ogenda ne bakugamba kakati gwe omusawo n'akutuma, omusawo akutuma atyengo, genda onoonye ekyana kyengo okireete tukisaddaake. Oyo aba akuwaddeyo ng'okukulya, oyinza okukwata ku kyana kyengo. Nedda ebyo si byebyo. Sooka obuuze Mukama, omugambe wama Mukama bw'oba gwe waluggula luggule.
kati bw'aba si ye yaluggala kakati awo kitegeeza dayimoni kati awo weetaagisawo okukkiriza kuli okunene kuba ye yalina byonna bw'aba ye yaluggala asobola odduggula nozaala ate era bw'aba dayimoni ate era okuwonyezebwa kuli wa Mukama. Ye Yobu bwe yagambira ŋŋenda kukukkiriza paka ne mukufa ne bw'ononzita nja kufa nga nkukkiriza n'omwoyo gwange gujja kukukkiriza. So bye tuyiseemu bingi. Amagulu gavumenti etukutuddeko amagulu ye gavumenti esembyeyo otukutula amagulu tewagenda kuddamu kubeera munnayuganda akutuka amagulu lwa byabufuzi. Tuziisa abaana abato tewagenda kubaawo byabufuzi bita mwana muto mu generation z'aba Felista superstar ne mu generation zaffe ezijja mu maaso awo. Kino kiyise kikomye kati kubanga tuzuukuse n'omwana omuto kati akitegedde. Tutandise okumanya omuzadde bw'azaala abaana n'amanya omwana oli omukulu yagenda okulaluka yatandika bino bintu. Kati kasita akuza obuwala obutaabutunuulira kasita butandika kasita olaba omwana omuwala nga bw'omutuma gundi genda ku dduuka ogenda oleeta amazzi n'afulumya ebbaafu n'amala okunaaba akalimiro ng'omanya oyo omwana muzimbire keegi. Omwana atalina kyamanyi agenda n'akalimiro ke ku dduuka. Maama abagambye mutuweeyo omunnyo gwa 150 anti gwe omunnyo ffe gwe twagula gwa 5 omunnyo nga saketi ya siringi 5 ne bakuddiza ne balance ate ng'ewaka bakuwadde lwa 5. Kati omwana bw'omutuma wali kaduuka n'afulumya ebbaafu okunaabako ekigere kati kola akatimba yo kyakatimba omuteekemu anti wategeera oli baabawe bw'atyo bwe yakola kasita batandika ebyo ng'omanya ono omwana takyali wa bulijjo. Kola akatimba akanene omuteekemu ng'enkoko kubanga oli gwe wagayalirira ye yagenda bw'atyo. Kakati tuzuukuse tewali pulezidenti agenda kuddayo kutukola Museveni byatukoze. Museveni abitukoze Uganda egende mu destination yayo. Uganda egenda kubeera eggwanga erisinga okubeera eryeyagaza mu nsi yonna mu generation eziddako kuba kati buli muntu munnabyabufuzi. Buli muntu amanyi eggwanga bwe litambula. Oli tetwamanyanga bya bajeti nga batulaawo ne bamanya baga amafuta bagongeza omusajja ayongeza amafuta naye nedda kati abasajja basunsula bajeti buli muntu abagimanyi. Sente tuzimanyi nti kituufu bazibbye naye zaabadde bweziti ne zigenda wano waliwo ze bateeka mu herese musimanyi za kugema abantu. Minister of Health ezitutte simanyi ate mu medical store ati zituuseeyo simanyi mu herese biki tezituuseeyo. Ne tutegeera nti ezo atwina azibbye naye nga tuzitegedde era nga naye akitegedde nti ye bantegedde enzibbye. Kati awo generation eddako buli kimu tukimanyi. Tetutula mu parliament naye kati tumanyi n'emirimu gya parliament tumanyi n'ebyekola. Naye lulinga omubaka wa parliament ajja ku kitundu mwenna ne muvunnama mwenna mwavula bwavuza okugendayo olwokubanga omubaka wa parliament kati tubimanyi. Tewakyali kututiisatiisa. Oli nagamba nti nabaddeko ku parliament nga ku parliament wagendebwa. Kati generation yakisituka. Bwe batunyigiriza ennyo kituleetedde okuzuukuka okumanya n'ebyenfuga byaffe bwe bitambula. Omuntu alina kutukulembera atya. Mukama abawa omukisa. Mukama abawa omukisa n'ebigambo ebyo. Mukama takwerabidde. Mukama akumanyi. Bwe kibanga setaani Mukama agenda kusumulula. Bw'oba oli mu destination yo yitamu ebyo by'oyitamu. Bw'ona obisomoka ogenda oli mu kkomera kituufu kati naye oluvannyuma lw'ekkomera oli katikkiro. Gundi yagamba bw'ati Faraawo yagamba ate kakati mugezi ky'omwala gwe ngenda okufuna anzije mwene embeera. Gwasobodde okukivuunula gwakitegedde mu kuvuunula nkikukwasizza kigoberere paka lwe tuli kiyitamu. Yusufu bw'ati bw'ajja okubeera katikkiro wa Egypt. Kati gwe wennyini yakitegedde kibeeremu. Yusufu natandika okuzimba amawanika okuvira ddala ku national level paka ku grassroot.
nga nabe erosi emmere ya erosi ina weve ey'omuluke eya Gombolola ina weve ey'omuluke ina weve gundi ya district ina weve no ku national level. Abamisiri ne bali emmere ne baacommodatinga ne baneighbors bonna ne bali emmere paka enjala agenda lwa musajja omu Yusuf. Ebimu byoyitamu ojja biyitamu okubanga olina ebinene byogenda okusolvinga eyo mu maaso. Olaba mmwe bannange, nze nyina ekintu kye neebaliza Katonda. Ntuula wano omuntu n'agamba nze ndowooza kakati nze nange nafuuse gavumenti. Waliwo olwaleero ankubidde essimu ng'akaaba, mwana muwala ali mu kiyumba, yakola ssente ze aziwadde omwami we bagule ettaka. N'abagamba ettaka muligule mu mannya gange, ne baligula mu mannya ge. Balansi bwe babadde bamutwala baawe n'apanga yaawe omusajja ogundi omukyala n'amugamba kyava bagamba aba erosi yo n'omukyala bulijjo abakubira azze kakati nga bwe tumazeeyo wuuna amazeeyo endagaano mugize mu mannya gange. Ne bagiza mu mannya g'omusajja. Omuwala azaakaba Pastor Nyamba. Buli kizibu kyonna bakireeta wano ku mmeeza yange. Ate era Mukama mpa ekyokuddamu. Tubimaliriza zaakaaba. Era nsoose ku mubuuzo wange kiki ekikukaabya. Dakiika 15 tannambuulira kimukaabya. Wabula tuli ku simu tuwuliziganya kyokka akaaba. Mubuuza kiki? Pastor Ploti yange bagitutte. Pastor Ploti bagitutte. Waliwo omulala, omwana muwala, abadde alina boyfriend we, baayagalanira eno ku kyeyo. Namugamba munnange, wano abawarabu bajja kutukola bubi, bajja kugera olwo omuwala afunye olubuto. Ddayo ewaka nze ngenda kulabira. Omuwala olwalinnye e Uganda bwe pa omulenzi n'amutemako. Tayagala kumanya. Oyo naye yaldusajja munnange Pastor. Sigendangako mu antinento, omwezi ogujja ennaku ezisooka nzaala, siinaayo bugoye. Pastor njagala bugoye. Njagala bugoye ate sina we naazaalira. Baŋŋamba mbu ŋŋende mu KCCA waliyo COVID-19. Ate olunagenda bansobola okunzitira eyo bane banzitira omwana. Njagala genda mu private pastor nzi njagala kuzaala. Naye ndi mu kumukolako kati. Eyamufunyisa olubuto si muganda wange. Naye byonna nabiyitamu mbimanyi ate byonna mbisolovinga neebaza Mukama. Era bw'oba oli eyo ng'oyinza okumpayo akagoye inbox me. Bw'oba oli eyo ng'olinayo omutwalo inbox me. Omwana yagambye bw'ati, Mukama ansonyiwe olw'okuba nayo noona saamanya. Nali ndowooza nti ng'era naawe okimanyi gwe tubeere wano ku kyeyo ennyonta n'ekuluma. Eno mu Middle East wali omusana. Bw'otuuka okunywa jjaga y'amazzi Katonda n'agikuwa bw'ati amazzi. Twasoma luli mu kitabo ky'olubereberye nga Isaaka akaayanira enzizi n'Abafirisuuti. Amazzi ga wano mu ddungu ogamanyi n'ofuna jjaga y'amazzi bw'oginywa tomala. Kubanga obanga ayiwa ku lyanda. Koyiwako ke kasiriira. Nagamba ennyonta yali ennuma saamanya. Bakayanira enzizi n'aluzibukula ne baluggala n'agira n'asimula olulala ne okutuusa Katonda lwe yamugamba n'amugamba Isaaka afuna ku mazzi wamma agago gaagano. Tetwamusoma juzi wano. Omwana n'agamba Pastor Mukama ansonyiwe ennyonta yali ennuma. Wano amazzi ga wano gabbeeyo okusinga petroli. Ekyo obadde okimanyi. Eyo gye babaseerera e Uganda simanyi petroli liita simanyi mbuno ya 14. Wano liita ya nusu 10. Liita ya nusu 10. Balaba n'ekizibu kyabwe si mafuta, ekizibu kyabwe mazzi. Kati bw'ofuna kutuzzi muganda wange. Kati omwana yaŋŋambye bw'ati, Pastor njagala kuzaala. Nze Pastor njagala kuzaala ate sigenda kuzaalira mu gavumenti kunzibira mwana. Wano jjo mwalabye omukazi akaaba. Nazaala omwana wange ne mumutunda. Kati omwana aŋŋamba bw'ati, njagala kuzaala. Ndi mu kumukolako agenda azaale. Ono bamubbyeko ettaka lye. Ate ono abamu sijja kubanga balaba vidiyo zange bajja gamba yi Pastor nonjogerako. Ennaku zino ndi mu kusabira abasajja abatatambula. Kati bali mu box yange bagamba Pastor yongera okusaba. Pastor yongera okusaba kubanga ate ekiro nafunyemu amaanyi nabadde nsituka bwe nti mu ntebe n'enzirawo ne mugamba kati gwogenda kutambula. Ekikujja okukola n'ojjootuula mu ntebe n'obeera awo ne bakubikirawo bulangiti ne weebaka mu ntebe. Why? Situkogere mu kisenge. Ebyo byonna bizibu byonna Mukama ampadde ekisa.
ono ava mu layini ng'omulala ajja kirindi aggwa yatuula kirindi aggwa yatuula gwe kasitofu nekikyo va mu layini n'omulala ajje wama bw'oba oli eyo ng'oyinayo akagoye oyinayo omutwalo inbox me omwana agenda azaale lwaki azaalira mu KCCA bamubbira omwana mukama bawo omukisa mukama katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo nsabidde abantu bano bonna bawo omukisa bawo omwoyo omutukuvu basisinkane ne Uganda yaffe mukama tugisabira giwo omukisa tutwale mu destination mukama yonna gyo yagala watugambye katono katono oyina wotutwala katono ensi ogenda gituwa naye tezika tusoke tweyongere mu buwagizi tweyongere mu ssente tweyongere mu kuzaala tweyongere mu kumalirira Bible mweyongere mubeere nga mweyongera bwe muneyongera ngenda bawo ensi eno naye katono tezika mukama leka bannayuganda beyongere okumalirira beyongere kubeera bangi si mu kuzaala kwokka katono tuwe ensi yaffe mukama tutwale mu destination ya Uganda tukwebaza katonda wa Ibrahim tukwebaza gwajje mukama tukwebaza kubanga odisimantulinze NRM ngeraba bweti chairman wayo wali simanyani nayo yonna eri ku ttaka bonna batya kati batya n'okutambula mukama wamma weebale yongera okusaanyaawo NRM n'obukulembeze waayo bonna mukama leka buli kintu kibeere balabe baabwe mukama leka buli kintu kyonna kibeere mulabe wa NRM ne ku ttaka kwe balinnya ettaka lye balinnyako libeere mulabe waabwe empewo yokka etambula bweti mu bbanga ebeere mulabe waabwe emmere gye balya ebeere mulabe waabwe bulangitize b'ebika zibeere balabe baabwe emmotoka mwe batambulira zibeere balabe baabwe leka abaana baabwe babeere balabe baabwe abasecurity ababakuuma babeere balabe baabwe ababadde emikwano gye babeere balabe baabwe mukama woba obatwala banyigirize mukama paka nga bakkiriza paka nga bakitadde webale katonda wa Isirayiri abalwadde mbasabidde mukama eno season ya kusabira abaami abateesobola abaami abatalina busobozi abaami abatatambula abaami abagwamu amaanyi mu linnya lya Yesu basituke batambule kubanga mukama bangi kino nakyewuunyiza mukama abasajja bangi amaanyi gabagwamu oba mabanja oba stress oba buvunaanyizibwa bwe bwabatiisa mukama bawa amaanyi mu linnya lya Yesu abasajja basula mu ddiiro tebakyalina maanyi gatambula kugenda mu kisenge mu linnya lya Yesu musituke mutambule mu linnya lya Yesu feza ne zaabu siina naye musituke mutambule in the mighty name of Jesus mukama nkwebaza kubanga byonna obikoze abalwadde bawonye mukama abatawanyizibwa dayimoni mukama basisinkane bawo okukkiriza okunene ng'okw'omukyalo oli omukanani webale mukama ate bw'otwala mu destination abo mukama bakola ekyoyagala kasoba nga bw'omuggusa bwoti agenda kuggukira mu ssuula ya 42 eya Yobu abo mukama nabo bakalakate paka lwe banaatuuka mu ssuula ya 42 bajja kukkiriza nti abadde Katonda webale nnyo Yesu waliwo abali mu kkomera naye ng'obatwala ku bwakatikkiro abo nabo bayitewo webale Katonda wa Isirayiri ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza amiina si buli kkomera nti nno libeera lya gundi Sky Soldier abadde mu kkomera gye Bulaaya bamukoledde akabaga akabaside yabane happy birthday General Sky Soldier Bulaaya Sky Soldier abadde mu kkomera naye kakati simanye Bulaaya bamuserebuletinze Sky Soldier otujoze bamuserebuletinze Bungereza kalenda tugenda giteekako olunaku lwa Sky Soldier Katonda alina ebintu byakola si buli kkomera nti bbi baganda bange mbabuulidde aleya ayagala okwenenya agamba nti ayi mukama mpulidde ekigambo kyo olunaku lwolwaleero nenzikiza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mpa omwoyo w'omutukuvu ntambulire nga mu butukuvu n'obutuukirivu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa ate kamala okugenda okubaako ebirala byentuukiriza mweraba video zange zibeera ku channels zange ku Facebook nyina ASP Asimuwire Bible and Politics eyo page eno gyendiko kati waliwo ASP Asimuwire account then waliwo YouTube channel eri Asimuwire Bible and Politics awo wokka we wali video zange
awala bonna wobisanga si byange era si byange. Mukama bawo omukisa. Enamba yange y'essimu eri +974 3393 9639. Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa. Bw'oba osobola okuyimirirako nange kwoyo omwana omuwala tumutaase agenda azaale. By the way azaala mu nnaku ezisooka mu mwezi ogujja. Tumudduukirire, Mukama ajja kumpera omukisa. Mubeere bulungi, mweraba. I sign out.